the meeting yatudde ku weekend. They are going to install another kyabazinga. Busoga is going to be a political battlefield. Tukube wano kana akatambi kano kendire tukubewo. Tusibe. Bagambye bawanguddwa. Ate nga nze ndaba tewali yawangudde Busoga. Why? Nkubulira ne kugamba. President Museveni bamufuubudde Busoga. Yateka over traditional leaders. Teyazi. How can you fail to address a gathering of that magnitude? Ngate kyabazinga is a staff in Museveni's office. Kyabazinga akola mu office ya president. Kati what if Museveni attends a function of another traditional leader? Ngate yono teyaji. Museveni yaligenzeyo n'abagamba nti nzize wano nga bulijjo bwakola openly. Nze size mu nkweza mwesize mu ki? Oba ekyamuganyeza entalo eziri Busoga. Ngeri kampu tayagala jini. Bakibaze bubi kyabazinga bamubaziza bubi. One. Bwasoza okubeera n'abakazi. Mwegamba buli omuntu atalina abakazi banjawulo talina bwongo. Era nze encourage you ofune abakazi bangi. Marry many women. Yes. You will be successful. Nkugambye abakazi abo mulaba bagezi nnyo. Ate Jesus Museveni ekimukubye. Abakazi yabateeka nnyo mu gavumenti. Did Jesus include any woman? Government ya Jesus tell disciple mukazi. Aliwa. Ne mama we yamukozesa mwenge. Era yamuga nti mukazi tiyebukojjabo omwenge kuweddewo. Maria Magdalena yava ku kizinga nga malaya akube Jesus akabonero. Naye okuba Jesus teyina battle katagenda mu ttooyi. Maria Magdalena yamulekera ekifaananyi kye. They have explained kati kyabazinga yafiiriddemu. They are going to install another kyabazinga. Baida kuteeka ku kyabazinga omulala. Pate y'amaanyi nnyo. Kubanga Museveni yakubye ono. Teyabaddewo. Ate n'atumayo vice president. N'agamba nti usually the president writes in a document. It was a dictation on his phone. Museveni yakoze eki? Teyawandise. Tayina document. Teyabaddewo. Yabadde mulwadde. Naye Museveni abantu aba abajjawa. Vice president yagambye atya? Yagambye nti president yawandise usually the president writes a document. I don't have a document to read it to you, but he dictated on the phone. President w'eggwanga document gye yasindise ku mbaga ya kyabazinga yabadde yakusimu teyabadde empande. How can we know that you accurate? It was the president. The only thing that woman would have done, the president has not come, has given me this. Why do you have to explain? Yabadde ina faction yakolera. Tukumanya Museveni ekintu yakikyaye nga takyagala. N'okuwandika teyawandise. Ne mu mbaga z'abakulembeze b'ennono president yabadde abeerawo. Eno yokka gy'atazi. Kiba kitegeeza nti waliwo faction. Batugamba mu byobufuzi nti a president in old age is pragmatic. When you look at Busoga, I explained the Busoga because I'm risky. Twagala embaga ya kyabazinga. Yes. Eyabaddewo. Omukazi namba emu yakyali. Let me tell you, they are going to install another kyabazinga. Yeah? I'm telling you, learn it from me. Today, Busoga is going to be a battlefield. There was a meeting in Bukedeya. Sijja kubogerako. Mwasazeewo mugerako meeting a fortnight. Durago unity. Temubiddamu Museveni abimanyi. If I know, omanyi bano abantu basiru. Museveni was the snakes out of their holes. You will see parliament fighting. Nkubuulire. Deputy speaker bagenda mukuba bamugyewo. Ate nga amukuba si speaker. Bano batudde Bukedeya. Waliwo meeting yatudde Bukedeya kuteekako kyabazinga mulala. Abasiru. I captured you. Durago unity ani. Omanyi abantu bano obusiru bwabwe intelligence. Naye malema birizo olwedde ali mu kooti. Intelligence tekola. Intelligence yabwe tekola. How can people imagine Uganda? Mugende bweru mute. No. Don't convene another meeting in a fortnight. In Bukedeya. In a soka najikutte. Yabadde Bukedeya. Durago unity. Ani unity. Bagala okuba going deputy speaker. Simumanyi. Me I don't know the speaker. But the deputy speaker wa mutawana nnyo akoze ki
akoze ki balina ne ba angels babiri okumanya ebisajja ebyo bisiro byakubidde omuntu essimu ayogere munywe n'essimu nzikwata nga biri bukedi yabitudde overthrowing Museveni kambabuulire mukasajja mmwe overthrow don't make another meeting the earlier one I captured it kakati olwokuba Museveni alina abakazi beereere abali mu gavumenti bagenda n'obujja bwabwe nti today gundi nabagambye nti oyo muvawala would stand up, would raise up against these local politics. Muvawala yali kutte kadi n'agitwalira prime minister. Prime minister teyaze n'agitwalira speaker. Kubanga kati akatasobola kuwaje ono speaker yagamba ye mama Busoga. So speaker nekadaga tebakwatagana koddala. Ego. Wama speaker tetwamula. Ego women ego ya manyi. Prime minister teyaze. Ali kyabazinga ngani amuobo tuwa. Andi ba fighting bali bata. Waliwo bato. Ne bali balala. Over supremacy. Kakane ukugamba. Uno ye yali jikutte Katuukiro ye yandiyise bali ne Mayiga teyazze lwaki babadde bakutte ba lawyers abagenza okuwa omukazi okutwala petition nga Mugerwa ndi company advocacy Mayiga ayinamu interest kyoyaba company gye bakozesezza oli mukazi mukulu okuwaabira omukolo naye Katikkiro Mayiga ayinamu interest kyoba teyazze ku mukolo naye muzeeyo ina propaganda ate the chairman of the Law Society baganda awandise statement injirina kumbaga okwata baloya it was not necessary okwata baloya anti baloya bakoze petition ndio ono kyabazinga ino omukazi azomulala ate babadde babakutte akulya Law Society n'awandika ate yabwe Law Society bajimanyi bagiteekamu investment government emanyi Law Society emanyi obana human rights organization tegiina si yaayo linda muzeeyi ekyaganye Katikkiro Mayiga okujja ku mukolo kampani gyalinamu interest yeyo omukyala gyakozesa ate nabagerekananyi nedda nekisoboka omuteringiyo ku mukolo ogwabaddeko maama wa Buganda wamma neewunyiza Katikkiro Mayiga maama nabagereka ne Katikkiro tebakwatagana the political wound akatimbira the politics ya Uganda is divided into two tuli mu cold war era batudde bukedi nabawulidde nti we are in a cold war the first family is divided but don't sit again because I capture what you were saying nti kakati nkubulya ne gamba nejje no moziye yabaddeyo mukwano gwe yali presentinze taata we kyabazinga bali bagenda mujjako obwabukede ne bukuba kyabazinga bamujjeko nga bali 8 ababiri be bamujjeko nga bafuna 2 unlike obwakabaka bwa Buganda kyabazinga hereditary sibwa sikirano bachifu ne batwatamu baina bachifu batano ekitegeeza bw'oba opulaningira obwakabaka bwa Buganda you are peace one family ya Muteesa obwakabaka bwa Buganda okuva mu ndagaano y'olwenda bava mu family ya Muteesa olubereberye kati nje singa nabadde mu basoga abo twaligambye
akakiiko kateereddwawo okusunsulanya anabeerani anabeera Queen ine bantu yandiise mu kakiiko omukazi n'omuganda sinze nkugobye kakiiko ke kagobye ekyengeza as my wife I have my own qualities to look for a woman, but if the family sits it has its own qualities. This is why ndife abaganda omukazi omuwala bwe baba agenda okufumbirwa twasa ekitanda kyetu kijjayo ne tukyasa ne tumugamba wantu kyalinawo ki ne maama we n'amutuula ku mubiri ne tumufunira abavumi nga bad black bafulufiga ne bamuvuma baleeta ne bamuvuma buli kimu ekimuliko to prepare her oyina emimwa olya nnyo buli kimu ekimuliko to prepare her for her wives. It's going to be a political battlefield. Kyabazinga's wife is endorsed, cleared according to the rules of the Inebantu. Muteekawo buti ngafa bayina obwongo mutwe abalyanga emitwe gyengege muteekawo ka komiti ne mugamba nti basunsudde muteekawo bukwakulizo Inebantu abeera naki mwogera maama ntate balina kuba bafumbo bampeta balina kuba basoga era nze nkugamba nti guli mukyala wange naye buno bufuuse bwa Inebantu. Let us assume singa mbeera n'omukazi ow'enkimu ne mukweka tensirika. When I become omusika wa mirundi tekisoboka oyo ayina kwekebwa no mabirizi yadukidde dda mu kooti male mabiri era gye kiiwa male I want to tell you male ayinza okuba successful ono omusajja wega bannange musajja kyoyo owawa ekiri ku kazimba oba bakisiyezi be bamukuba kubanga yabaddeyo nnyo ng'agatta Inebantu kifu bwefufululufu olaba Museveni tazi naye ye tabaako na listening points nti Museveni obatakiseemu embaga bitwala byenfu kifu mabirizi yagambye kazimba bani ekikoze obubi kooti kiri eki nti balooya abalina amagezi bakidduseemu kati oyo omulimu gwe I want to tell you nze tewali yesu ennema ku liizoninga nti oba Kyabazinga yalinayo omukazi. Yes, bino ebintu Museveni yabizizaawo tewali yali alowooza ne kabaka yennyini yabeerangawa London ng'akola kye ng'asomesa mu university yali eyo London. Yes, Kamuswaga yabeerangawa. Yes, bano bonna baki baasaasaana ky'oba olaba nti Obote yawandiika so you say they had a life Omoniman's charter balina obulamu bwabwe n'abantu abalala bonna. If I had a woman as when I was Tamale Mirundi and I have a woman, what do I do? When you marry in a person, we can't babuli. Nze ndi musajja mukulu banyononye nakubabuli kange ku na sente zange azikwata even recently 2 months nanigina. Let me use this money for my activity. Zitambula sente zotwala sente ngambiniamu mandu ekuba emubye nayavuwala n'amata ne bagawera. What are you talking about? Are you the first people to run into bankruptcy? Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika ku kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 07528771515